Ugandans, because of you, Paul Ssaaka.
much. Tuli wano ku Serena Hotel leero 11 nga omukulu Paul Ssaaka ono amaze mu kisaawe kya music mu kuyiiyiza ennyimba nga ddala ezo ez'amasomero abaana ze bayimba ezitali zimu, naye olwaleero yakozezeewo okukola ekivvulu okubeera nga emyaka 33 gy'amaze alagako bannayuganda ku ebyo gy'avudde ate ne bayambye okubaako we batuuka. Kale kati okubeera wano ku Serena Hotel leero mu Kampala. This is a man called Paul Ssaaka, the composer, song most especially in school and in secondary school and primary school. Because you're learning, so we had a lot of opportunity to go to the National Theatre to act. Congratulations and good luck. Thank you so much. Okay, banaje mama tuwako kukalonga bwaddayo. Waliwo ayinza tuyambako awo. Mukola ku lulimi nammwe. Ekyo kifune tukimanye. Ssaaka called me when the conversation came on, governing Uganda, but when Ssaaka called me, then through the Ministry of Culture and Gender, we are going to make sure that we create Paul Ssaaka Foundation. Now, I'm going to baby face. So, those who have been asking me, now, Mzee Okatiye, program omusika wangu uno. Uganda mubiyinza proba kunywa. It is very bad people that say in power, but I wish you all consider my solution. Thank you very much. Thank you. Twins again. Dala Uganda singabula. Uganda